Atwabo mlungi tukwaniriza webali kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ntambudde nzizeeko okukyalirako Major Retired Kasakwa Edward. Ndiwuwe kati wano wena musanga ku mulundi ogwasookera ddala okumu interviewinga. So olunaku olwaleero nkomyewo. Naye nga ki ekinkomezaawo bye bigambo ennaku zino bye tuzze tuwulira. Kasakwa yagenda maaso n'okubanga asasulwa essente ze. Jjukira musajja mulwanyi ng'era bw'owulidde retired major mulamba. Naye ekyembi nti n'essaawa eno we yali waali. So twagala okuwayamu naye atubuulire essente ezamuweebwa zenzize nga mpulira mbu miliyoni kumpi 99. Essente zino bwe zamuweebwa zakola ki? Essente zino bwe zamuweebwa yasobodde kukolamu ki? Ennaku zino zonna tuwulira amaloboozi nti essente zaaliibwa, nti essente zaagabanibwa. Nange kennyini erinnya eryange naliwuliramuko nti nze omu ku abo abaalya ku ssente zino. Nenga nti essente zino nze zansanga wa okutwaliza wamu. So ensonga lwaki olunaku olwaleero mukyaliddeko ye nga ye abeere nga annyonnyola essente kye zaakola oba ddala yaziganyulwamu oba essente ze zaaliibwa. Bwe ziba zaaliibwa baani abaalya ssente ze era baazirya batya okutwaliza wamu? Twalaba ku nnyumba eyazimbibwa ate nayo ne tuwulira nti nayo oluvannyuma yatundibwa. Ddala bituufu oba si bituufu? Nsanyusa okukulaba afande. Kale mukama wange. Njagala kusaba ombulize ku bannayuganda abo batulaba. Banaye musibe mutya bannayuganda banaye. Nange gye ndi Kasakwa Edward Major Edward Kasakwa. Oli otya? Ndi wano ndi bulungi. Akasente wakafuna? Akasente nali ntudde wali. Ne bajja Jita najja. Kabogeti yajjirawo Jita yajja. Najja nangamba bakuyita. Nankwata ku mukono tugenda wali. Suga nsingana Kabogera ngamba mukwaya kwange namusingana mukoye. Muto wange namusingana mukoye tugende. Bandeka mmotoka tubavuga. Jita yakujja wano? Bwe mwava wano ne musanga Kabogere. Kabogere. Nga yali mu mmotoka. Kabogere ngayambala ekyovulo kino. Ekyamaje? Kayina pistola nga bulijjo. Kati pistola najja nagiteeka. So mu mmotoka mu mwatuula? Ne bakutwala wa? Bantwala okuva awo twagenda paka Kyengera. Kyengera twasubira mu banka. Mu banka ne mbagamba banka koye soke tugende tulabe poloti. Kandi tugenda ku poloti. Mu banka bwe mwagendayo njagala tugende mpola. Bwe mwatuuka mu banka mwajjayo ssente oba temwajjayo ssente? Tetwajjayo ssente essaawa eyo. Twagenda tulaba poloti. So bwe mwatuuka mu banka ne bagamba tusooke tugende tulabe poloti? Kati poloti oli mutabani wa Meja Jeno Kayanja. Ani oyo? Sekubulwa. Sekubulwa n'agamba atunda yagulawo kumbe wa mukazi. N'agamba ayaga milioni 2 n'okuzimba milioni 2. Konze tugende bamuwe ssente. Njagala nnyumba. Poloti ng'eri ludda w'olwo? Eri Jeza Kasozi waggulu kyamabuuti ogirengera. Era wogiri saa zino ogirengera. Kati tutuuse wali tuvuddeyo. So kati bwe mwatuukayo naawe n'osiima bwe yagamba nti poloti ya milioni 2 n'okuzimba kwa milioni 2 n'ennyumba gigyozimbira milioni 2 eba nyumba kakati olwo ne muvaayo ne mugenda mufuna ssente. Kakati tugenda mu banka. Mu banka nagenda okulaba nga siina maanyi nange ngungudde eri bwenti. Siina maanyi nagwa n'emirundi 2 sisobola kutambula bulungi. Tutuuse wali Jita antadde ku ntebe atadde ng'eri kati essente zibeera eno. Kabogere naye ali wali kumpi. Okulaba Kabogere ssente bagira bati sobola kusayininga nagira nga bugizi bwenti. Bakuyita ne bagamba teekako ekinkumu. Gundi Jita yajjanga n'ekipapula n'agira bwati. Kati nga nteekako buteesi esibitegeera. So ekipapula tomanyi biriko oteekako mukono. Tansomedde mutakoze atya. Kati nze naweddeyo dda n'enjala ennuma njakulya. Akati okuva awo
yakola ki nga ndaba bali wali ku mukazi ewa ssente oli yajjayo ebbaasa bweti nene netegera basente zezino zigenda okugula wali nze wona siri wali yakumbe ne gita gyeyo milioni aga mameka ana gege twagambye ag'okusasula wali gigita yagawujjayo kati kaboogere ye naakwata sente zino sooka olinde bajjayo ekibaasa nga kiri nga kirimu sente ne bakiteeka mu motoka emayi kaakati gita najja nentekako ekinkumu kirala najjayo milioni 4 nga mmanyi sente zino oba zigenda kukola kutya tugenda kukola ki kati nze nensika nga singa ekisayina maanyi n'omukazi wa banka najja nagamba naye mumukoleko ateraava wano najjayo sente n'amuwa ne bankwata ku mukono ne banteka mu motoka twasiŋŋaanamu avuga kayanja kati nga gita ye taliiwo manya gundi oli mwasanga mwani twasiŋŋaanawo ono avuga kayanja yaliwo yagenda okunvuga driver wa Jeno Kayanja yagenda okunvuga kakasaya katono be kati nga ntuula mu maaso nga kakavuga nga tugenda wali nga tutuukawo mwagenda wali ku poloti nga bagamba sekubulwa bagamba basaya muwe sente ze amasebo ogenda kuzimbirawo sente meka ogenda kuzimbirawo bbanga ki yatugamba emyezi egi ebiri konze njagala emyezi egi nga nyumba ewedde nga bagamba nti kale sente nga zimu nga basasula naye saategera sente basalaba ngaamuwa saabitegeera tebamuwera mu lwatu awo sente zizino tuzibaze awo saabitegeera kuba saalaba sente bawaayo oluvannyuma nga banziza mu motoka nga ntuula twasibirawa wali jeza totegedde sente ze bajjeeyo ziri meka sinategeera sente zonna zibajjeeyo tebakubulidde baali tebanakubuulira nti sente zo zafulumye bwe zenkana muwendo bwe guti sente nali nzimanyi 99 naye gita bwe yakujja wano yakugamba nti zafulumye oli kabogere yaŋŋamba naŋŋamba sente zafulumye kaakati ba sente zafulumye tugenda eri kati nga mmanyi bagenda kukola ekintu ekituufu zigenda bowako miliyoni zaabwe 10 bakola kubanga ne bagambirawo nga gita nga yasanga wano mu nyumba kunzijako ndangamuntu yange nga tebinaba nakubaayo najja naŋŋamba njaga miliyoni aga nemugamba siina miliyoni 2 nadduka neyandangamuntu yawe nadduka yakomerwa gwe nemugamba sebo nze nina ndangamuntu nala salongo yajayo ndangamuntu nala yakoma eri sipiidi nakomawo wano naye natulaawo najja nagamba olina ndangamuntu nala nemugamba njirina nemugamba byamma omugende kati yamala kutegeera nti siina ndangamuntu ndala wali omulimba kati naloka akolaki naloka agenda nagenda okulya naku nga 3 nga sente zize nebantwala mu banka kati mu banka nalaba nze natulanga bwenti wano bwe bamala okutwala ku ploti wali wogambye ng'okkiriza basasule bwe muvaawo muddawa ogambye ne bakuzza mu motoka so bwe bakuzza mu motoka mugenda wa twadda jeza jeza eri gye twasasudde poloti gye gibanziza anti eyo bamaze okuwa oli sente ze ogambye tewalaba nga bamuwa nze saalaba kati bo era natwala mu motoka nga motoka mamayiro ng'emu butawera nga tugenda wali nga ndabapangisa loogi twasooka ndaba loogi nze sinza kuyitawo mbagamba nti sijja kusulawo nga banoonya endala nga mbagamba njagala toyireti ate yakutuulako saaga yakusiramako nga bagenda baginoonya gita yalemerawo awo gita yamalawo emyezi 4 wewali osula gita ng'asula omwo mwewali osula ng'olumu amanyire okujja n'asula omwo kati gita ye ng'ajja n'agula ebyennyanja wano ebusega nazirawo nendya kukola kutya kati ndaba gita nemugamba gita njala kutegeera sente zange zirikomeka angamba tujja genda yadda okujja wano nga ntwala mu banka saategeera bya sente talina kiyambuulira zigenda okugenda okutuuka wano najjayo emitwalo 5 mirundi 2 n'omutwalo gwe yampaako n'5000 gwe miliyoni 2 n'ekitundu zenafunako kati gita ye nga gyabeeraawo kati tuvaayo tudda sayidi eno kulenga gita giyandeka
akuleka waani ebulenga ku muloogi wali olwamaze okutunda eri naddira emitwalo 3 nensasula ennyumba myezi egi gyosulamu. So ejeza bakugyeyo mu loogi gye wasookera okubeera ejeza bantwala mu loogi zamindi egi zamindi 3 n'osibirako mu emu eyo omalamu bbanga ki? Eri gyenasookeramu yabeeramu myezi nga 2 kati endala nembalamu nga gita yakulabirira ng'ate egita ndabirira omukazi yandabirira nanyini loogi eyo bamuwa sente nga yanfumbira gita nga yabeerawo kulya yabeerawo kulya kati nze yamuwanga sente anti kati nga nze n'omutwalo mu nsawo tegubeeramu gwe nanyini sente kakati nze olwajjanga nayagala okupa nampa 15 okujjako namusaba emiliyoni gampa miliyoni nenzija wano nenzituukako nembabo kyemanga nabo nembawa ku sente nenzirayo nengwa nenyama wali nenzirayo gita ningenda okutuuka eri saa 12 nga yatuuse dda ye nga tavaawo ali ku swadiro kumbe kwali kusigaleko milioni 35 yali alabirira afande ofiisa naŋŋamba nina okugenda mu banka nzijeyo sente milioni 5 nsansule ki agenda kungula ekitanda kukola kutama biki byonna entebe nemugamba abikulira mu loogi nyumba linga nyumba mulabanga egenda kugwa olwo gundi kakabogera bagambe basooke bakole ekisenge kimu kubana bagamba njaga toilet awo ne bathroom benga nsula eno mu kisenge ekyo ebeere self contained kati kajulira bagamba mwanguye mangu mumukolere asule ng'omu ave mu byaloogi kati gundi gita yaŋŋamba nga simanye entebe yaziguze zirina lukolongo zirina lukolongo zijja paka olwaleero sizirabanko ye ng'ajja naŋŋamba kuno olusembayo yaŋŋamba nakugulidde ematuga nasuddeko nibaa nakuba essimu nga ntuuse awo nemugamba owaayo sente zange zonna nga sizirabako zibampa kwolwo baga sente nga sizirabako naŋŋamba sente nze nzirina nendangamuntu ze njirina nemugamba mbyetaaga kati buli bwenzirayo eri namala wiiki ng'emu ngazze ngajja yaŋŋamba yatugende ku banka omanyi gye namusiŋŋaana ku banka nga tayinza kutuuka n'eri amaye bajja mukwatirayo bamukube yamusiŋŋaana ku banka nga baye tugende nga ntambula ngenda waleeri naye sinadde sinja 1,000 nga ngenda nzijayo sente genda okutuuka wali kumbe wasigadde esente ezitawera yaŋŋamba njagala miliyoni 1.5 agenda kusasula omukazi ole mumalayo nanyini poloti nga nze nsayininga nga bamuwa sente nga tutambula nkwata ku mukono tambula tutuuka ku pikipiki ngaakwata emitwalo aga ng'agampa namugamba mpitira Lubaga loodi anzija eno gita wallahi ya Mungu paka olwaliro siddanga mulaba ku maaso so sente ne ziba nga zigenze bwe zityo okutwaliza wamu gita biki bye yakugulirako ng'ogyeko puloti ng'ogyeko ennyumba eyazimbibwa paka we yatuuka awo biki bye yasobola okugulirako ku sente ezo kakati olaba wano bwendi bwe yagula nakano byonna mbiguze wano jjo n'emifaliso byajjo kubanga sente ezo yakwata nkwate nga tuuse ebulenga nengula omufaliso kubanga luli nali nsula mu loogi kuliko emifaliso nengula bino byonna nengula n'amasefuliya 6 nengula ejirikani 2 baafu 2 naye ebirala byonna mugamba entebe ziriwa kitanda kirwa tewali gita ye yaŋŋamba nga nzija naye mulabyeko paka olwaliwo natuuka okujjako okubira enduulu so watuuka ddi okubanga endagamuntu yo ekuddizibwa kubanga yemu ku ebyo bye nawulira nti bagikugjako era naawe okyogedde wano nti yagikugjako ndangamuntu yagiyinzirako wano wenyini nga neebasensingana ne sente tezinnaba kujja
nga sente tuziwulira zijja naye tezinnaba kujja kakati sente zigenda okufuluma nze endanga muntu nga yagirina kati naye ntulina wali navaayo mpolampola tula wali eri ne basaalongo kakati omusajja yajja gita nga ajja wano ngangulira soda nganywa soda yatata n'ennyama kuliko chipusi ngambirya nga bagamba bakuyita wali teyaŋŋamba nti Kabogere yakuyita nga bakuyita wali kali ntambula tugenda nga nkwata ku mukono tukansansiŋŋana Kabogere mu motoka Kabogere atadde wano pisito nga nze ntuula. Kabogere ye yani nze simumanyi. Muganda wa Kayanja mumanyi. Muganda wa Kayanja. Kati lwatukayangamba kafaani kasakwa tuula avuga tukwata eri ku Busega tugenda paka awo saddayo kulabikako paka olwali. So puloti eno gye wagula yali ya ndagaano kyali kyapa kyennyini ekyapa bakikuwa bakeetako nakirabako nga nze nkibeerako transfer oli yakiteekanga mu nsawo ye kabugundi ono gita kati nze nabeeranga nakyo nendaba abasajja bajja kugulawo bakitwala kati ekyapa nenga nsalawo kagita kibanga simanyi nti mubbi nga be babeera nakyo gundi yali nakyo gita kati era gita saayo ogenda okutunda wali kankubule nze nali neebase gita ajja akonkona gita baakonkona nze nzigulawo gita bwenzigulawo ngamba afande tugende zange nfuluma bankwatako siŋŋaane ku pikipiki wali tutula babiri tuvuga paka ku nnyumba siŋŋaanayo omukazi yalina sikaati bweti nga n'omusajja alina emmotoka basiŋŋaanayo nze saayingira mu nnyumba sobola kulinnyawo nayimiriranga eno banetulira bo nga bakuutira emunda babala sente bakola batya nze sibimanyi simanyi batunzeewo sente meka simanyi bakoze batya nze sinabitegera bitegeera era bwe bavaawo bandeka buteesi ku pikipiki nga tukomawo wali nga bali bagenda nga nange nsigala wali nga negita yeebaka kati gita ng'asalawo ng'akomawo keeno bwe yakomawo keeno sente kumba azirina ez'okutunda azirina okutunda kuno nga tonnaba wakkiriza wabeere nga watundibwa nze gamba gita era ne mukkaanya ne ku ssente ez'okutunda gita yaŋŋamba bw'ati era kyekikuviirako ate okutunda awantu nga bulijjo ofa oyagala kufuna naawe w'obeera nanti kakati ye yaŋŋamba olaba kasaako nti wano wala ŋŋenda kufunira wali okumpi nange ematugga nemmanya nti omuntu yasasulawo $406 kumbi nabala $502 ezafiirawo wajja kuba tubasasula $600 naye ye teyambula sente zatundibwawo yakola kutya nalaba bulabi nga nsiina maanyi so kati ye yakubalira nti eno wala kati tutundewo tugule okumpi naye kakati nga nze n'amaanyi sirina n'okwogera sisobola n'okulya emmere ensirya bulungi nze bandetera cyayi benywa naye nga siddaawo kulya kati gita ekibaza so kati bwe bamala okutunda gwe nga tomanyi na sente ze batunzi nga n'okulaba siraba bulungi nze nagwanga ebigwo nga nze okuvaayo nekubekigwo nasitula busituzi kumba nziba kati gwe omuntu okujja n'ajyayo $10,000 n'akuwako $50,000 ye n'atwala ewuwe tokiraba so baani be wali oteeseteese okuwa ku sente ezo ng'ozifunye kubanga amaloboozi mangi ge tuwulira kubanga Gita bwe yali agoba ku sente okuvaayo simanyi mwakkaanya mutya nze era nagambye abantu nze sikkaanyangako na Kasaakwa nti olw'okuba mutunuzzaamu kamera nti sente ze bwe zivaayo ampangako bwe ziti ndowooza okkirizaganya nti sikyogeranga tokyogeranga nako so kati baani abo be wali osuubizza okuwa ku sente era baani be wawaako baali baganda bange mukwaya ntakome abalala bo kale sibasuubizanga naye bano baganda bange bano abaafaako ennyo okundabirira awo bagamba naye sente zigenda kuvaayo naye bagenda okuntwala wali nga nange sinza kuba nabyadde kakadde mu nsawo kati ogenda muwaaki najja n'emitwalo 3 nemuwaako emitwalo 10 gamba
sinaba kufuna sente nga manyi sente zikyali ku akawunti kumbe gita ye bwagenda bajabuja zibankozesa ensobi gita alina burisiti bwe yasindika nga kiraga nti wajjangayo sente embu kati nga risiti nga kuliko miliyoni 2 miliyoni meka simanyi oba nsobola okubulaba wano abakulimba simanyi mbu bwe wajjangayo ng'osuula awo mbu nga yazironda so evidence gyalina naye gyagamba nti sente wazijjayo n'ozikozesa nga gwe bwe wali oyagala ye bwatyo bwagamba nze omuntu atasobola kutambula kujja wano kakati sente nazijjangayo nti nali ekanya nti nayogera nga bwogeza sente zijja nze kenyini najjanga naye tewaliwo olunaku lusatama nagita gita nasiibanga naye nga nsula naye so gita sente zaviirangayo ku binkumu kati nga nze siina maanyi bandika mu ntebe nga ngweri bwe nti kati nga n'abakazi ba banka bambi kutandikira wano ku buluumu ino bagamba omusajja omuwe sente agende nga bo banguye mangu kakati ngayo gita yewe kyayagala kati olaba kati risiiti eno yiino ndaba kuliko Kayanja David akawunti eri mu manya ga Kayanja David tolaba kati sekubulwa oyo mutabani we kuba ndaba wano miliyoni 4 gaagano wano gonga laba gavaayo gasula wali so gano gaali gakyana gano waliwo bazimba ennyumba gaali agawali n'okuzimba kuba gita yansindikira wano risiiti ng'alinga ŋŋamba nti sente zo wazijjangayo ku kyenda lwakita zimalaayo nagamba 5 zitwala yabbiri yatwala 3 naye n'abala kati abalazi yatwala zijja kuba zisingana so kati bw'oba otunuddemu sente zino zagenda wa zonna sente empulira nnyingi sente muganda wa Kayanja Kabogere yakwata ebbaasa eri mwalimu miliyoni ziwera kumpi 3 mwalimu miliyoni kumpi eziwera basi kyali bwekiti nga kiwanvu nga kijjude ezo sente zaalimu nnyingi kakati Kasaagwa wuuno ndaba wano miliyoni 49 naawe ng'oggyeeyo ate miliyoni 49 nga nziggyeyo nti zeziri ez'ennyumba ziri ate 4 gali gabadde 4 anti kakati ne miliyoni 3 amalala gaagano wano kacyenga zino sente zomwajjangayo zaki zine miliyoni 3 ate linnya lyo akawunti ne akawunti yo yiyo eraga nti yiyo naye zizino anti tutokiraba kakati wano Kabogere yatwala 3 nga bagamba kati ye wakati ndaba 3 ndaba 4 ndaba 8 kakati nga ziremeni 15 ezo kyozibala ziba nyingi ezo ziba zayo bena bakulimba kubanga kati sente ziba zisuse mu miliyoni kituufu muze wafuna kakati ye ayogera bwogezi naye yatwalanga miliyoni 5 miliyoni 3 miliyoni meka kati nga nze sibeerako na sente ziri awo naye sizikwata nko miliyoni 5 yadi 10 nze nakolanga bukozi bwe nti kinkumu byoteekako tobitegeera nabitegeera oli muganda wooli jjukira ndi musawo muganda Kabogere yakola mu ssawo lya Kayanja era ebintu ebyo byozi ebibayi byo mwalimu amayembe kwanza natuuka nga siraba bulungi ngensigala nga ndi bwe nti nga sirina amagezi olunaku n'olumu n'okola byokola nibagenda kati Kabogere kuva ku olunaku naddayo nemulabako namukubira simu nagamba afande nti tetoyogera mbogenda kwana mugamba njaga ngule kitakisi mamaze ennyumba yange kindeetera emitwalo 5 mbe nga nsobola okulya abeereka bizinesi kati nze nabeerawo ntya nga sina wendya nagamba tokyogera bebanakuwulira kyakuba kibi ningamba bagenda kunzita gamba bo baali bamaliridde era nze sikulimba singa sente zaaliko nnyingi nali ngenda kufa so kati sente zaggwawo sente baazimalawo miliyoni 99 zaggwawo tolina kyolina nawulira waggulako epikipiki wakola biki ate ebyo byonna nga mpulira babyogera pikipiki saagula ku ziri
ku sente ze baatunda wali kwe nakwata sente nenja nengulako pikipiki nengamba nange neetera omutwalo nga nange ng'eno sente zo zimaze okuggwawo zino ez'ennyumba nange kwe nabakwata ennyumba bagitunda sente meka ne puloti yamu simanyi mpulya milioni 15 sansi sibimanyi nze gambe nze nali eno bweru nga babali mu nnyumba ennyumba eri eddiro lyaliwo dene ebisenge biri bali mu bisenge kati nga wo nze soba kulinnya wano gendayo okujjako omuntu amala kunkwata nentuukayo kakati awo ne bagenda banziba nga bo nzikiriza so abantu be wali nabo mu kukolagana ku mbeera eno yali Jita ne Kaboogere anti bantu babiri bo bwe nali nabo kasita sente zafunika abo be watambula nabo paka sente zo kuggwawo Jita yanesibako Kaboogere yatwala ziri mu baasa teyaddayo kulabikako bandekera sotamanya na muwendo saazitegera zitegeera nze kubanga bo baali bawandiika sente zakolaki zengenda okugjayo nze sirina magezi ndi awo ndi bwe nti sikyalaba na bulungi bo ne batwala sente kabaga afanegira booti nze sobola kusayininga nagira na kinkumu bwekinywanga bateeka wali bo ne bajuzaako sente ze baagala kati wenabuukira okutandika okutegeera Kaboogere ng'agenda mugamba sente nendowooza nze sente ziri ezigenda okukola ki ziokesula wali Katonda amaze okugamba tugenda kufuna ne poloti ndala kati nga waliwo ne poloti ndala gyendabye gyebaŋŋambye sekubuli amaze okunziba milioni 4 kati aŋŋamba waliwo poloti ndala milioni 5 eno ku luguudo sekubuli ono yaliwa mutabani wa Kayanja yakujjako ana yanzako ana wali agapuloti n'okuzimba nakomawo nanzijako eza siputi tanka ezaki zonna milioni 5 milioni 6 n'ekitundu nenzimuwa byonna ebitatuukayo nzigambe nagana okulaba ŋŋendayo ne pikipiki tebitiwali Kaboogere nemukubira essimu Kaboogere nakikwata nemugamba ona lwaki olutulo olwakukwata essimu yange nagamba mbadde nabye ndikukumba yali musabo nembitegeera kakati nze Kaboogere ndabanga naye mukyamu ye ayagala bwagazi sente nengenda okuwulira nga baŋŋamba Kaboogere kuwa ezo sente yagenda nagulako akamotoka akalala akatono yagulako akapya milioni 15 nasigazaawo 15 so kati gwe noviiramu awo nze naviiramu awo kati nga nze ndi awo oli awo yeefudda nnyamba kyenjagala era okgendako yeefudda nnyamba kumbe talina kya nnyamba sente zange aziridde so tebakubuuliranga kati Jita puloti eno gyagamba ematugga akutwalayo Jita yaŋŋamba tugulayo labayo Jita yajja naŋŋamba afande kati ndi eno naye engeri gyewatunda wali nsasuddeko milioni 4 puloti baŋŋambe milioni 5 ematugga kwekujja eri natwala milioni 1 nenjimuwa 1 n'ekitundu n'agenda kakati tumubuuza agamba bweri teriiwo muwuliziganya mwogeraganya womukuba esimu agikwata nemwogera naye ebyo byakuyomba nagamba byakola yaŋŋamba fuloti gyeri lindako tujja gendayo talabikako naye kati nemutunda ennyumba nemutunda puloti erimu ennyumba etandise okuyimirira ate nemugenda mugule mutandike buto ate okudde okumpi ng'ate ne sente zikendedde kumpi ziweddewo kubanga wali mwagula ne muzimba kati ate ne bakubaza nti tutunde wano tugule wali ate ne batunda sente ntono kati ngenda okumuwulira nali wanoka nanziwanoka nemugamba oludda nti nze ndi Matugga nagudde poloti bweti ne bweti ku sente zange nemugamba sente zange ozirina nendanga muntu yabirina kubanga yali yabinzijako nabitwala ali Matugga nagezaako waapi nkuba ku simu olumu agikwata omu tagikwata Kaboogere bo batyo nendaba nti babbi sekubulwa ye teyaddayo okukwata ku simu yange
so sente zo zagabanibwa ne ziggwawo n'osigala awo. So kati ovaawa wawova okudda wano kubanga kakerenge wano wali opangisiza era jita yanzija eri najja netujja Kakerenge tugenda wapangisa amayumba. Kakerenge yowe Kakerenge wano wite Busega wali akagundi akatawuni akali wali tukatukamu bagenda bakusembeza e Kampala anti okomawo nkomawo akati awo nemberawo nasula emyezi esatu negigwako mbagamba kati nze sente okubera jita agamba ndi wano njamukubera simu njamuwa sente natabuuza mukazi kati n'omukazi natooka okutabuka nemugamba nze kanveeyo akati yali yamala okugula ebintu bino nga yabigula mufaliso biki yabigula awo nyine ate wagambye gwe wagula emifaliso anti twalina ye nabigula awo nga sente nga yakwejayo sente nangula nakatebe nangula biki nga tugende tuyingira paka mu kisaakaate nebampa luumu neyingira nebaka nagamba akazi ojja mufumbiranga emmere omuletere naye jita okubayo nti abantu babbi yamalawo ennaku 3 awo onaku okunabevaawo ngaakukuta ekiro yasula wali teyebika asula akukuta kati mulaba yasulawo kati olunaku lwenfuluma bwenti ndamuleka okugenda ku poliisi wali okudda nasiŋŋana yalinyedde emotoka yagenze okuba essimu nti ali eno naŋŋamba nja kudda njabuuza sente tewali sente neemu gye yawajja okuweereza. So nofuna bodaboda gwe weekomyawo wano anti ate twabaddewo nkomawo nti era bayita bodaboda bini basuba ebintu nebanvuga paka wano nebakuza eka ewaabobwe nodda ewaka naye nga sente zonna zozire ate ebyogenda e Sudan kubanga mpuliramu sitoole zogenda era nawulira mbu wagamba gweoyagala kwegendera Sudan namugamba era sente zo ndowooza wazikozesa wegendera e Sudan namugamba mpandanga muntu yange njagenda Sudan teyali girese oyagala ndaga muntu yo nga sente zisigaddeko meka zitawera bukadde 5 kwaliko $1,000,000 n'ekitundu kati najja nagimalako naloka naŋŋamba tugenja kunona tugende Mbuya tugende wa ku musaala zino ziweddewo kati mutandike ku ziri ezisasulwa pensioni kati pensioni onaalyangako naye oyinza obutalya akandi anti kati nange olwatuuka wano kati ebiseera ebyo nagenda paka mu ofisi emangere abawumula waliwo bameja waliwo balefuna kano bakano baali babayisa entebe muzeeya bayisi Museveni nebagamba Kasaakwa tiyetumumanyi bagamba tuli mu motoka lwano kuba ekifaananyi okitusukumire kumbe ne Kanja mwali nebabitwala kati gwekugenda kuno sente zibagenda okufulumya endala naye nga yo ziri yazimalayo zinongera kufuna ndala bali babirwanako zinaaba zize kubanga awo nawo waliwo obuzibu kubanga at least zino zewafuna zaali official nga zimanyiddwa nti oteekeddwa okuzifuna anti kakati era waliyo abenafuna nabo bala nebafuna sente ndala nze sinakufuna sirina maanyi gatambula nze sinabagenda mu ofisi kuddamu kujjuza bintu bampe sente ndala nnakumala kujjuza era tezisobola kuba nnyingi bweziti kati wazeewo osula we wali osula nsula wali nsula wakomyewo eka ku bujjajja kuzi wano wa maama wataata so kati ki ekiddako sente wakkiriza zawedde kati nakukkiriza kujita ye tonza mulako nolunaku n'olwo okujjako nga mpulira olunaku lwentuuka wano oba bali baŋŋamba bamulaba mu tawuni kati olunaku obuza omusanga mu tawuni atambula
tajja kulabako tasobola ayinza okutuuka wano bamukwate bamukube wano ayinza okufiirayo ate nga ani amukuba abantu bategera sitole yonna naye baŋŋamba gitokola bw'ati okujja wano n'akutwala nti famire mbu yali naye emaze okutuula nga bamaze okugabana nga bwe bagenda okugabana sente zo mbu yali emaze otutuula nga naye emaze okukuba pulaani nga bwegenda gabana sente meka eri akasente n'asalawo mbu akutwala ebyo yakulimba kati nze sente famire eyo bezitute kezitwale kuba be bantu bo kati gita famire yange gita ye yakola byakibbiira yakala byagundi kubanga gita ekisooka gita nze mumanyi bulungi gita nga twakawamba Kampala bamusiba emyaka egi emakindye nibamusiba eruzira myaka egi Museveni n'agamba bamugobe bugobe maje tuwalina package neegi janza kufuna kati sente zemugamba yafunye yazifunye atya nazimuwa tuwalina gavumenti yanza kugendamu nayogera bona nagenda naye bombo nga nkute bwati imotoka zayimira bagamba gwe Kasaako olina gita gwe nga tuwalina bakano ba brigadier netugende wakinaalwa nga kati Meja General Kinaalwa yali brigadier nagamba banaye Kasaako gwokadie boti omusajja gwenze gwensingamira nali nsula naawe yali ngaasula wali nensula wano nga tubeeramu ffenna neŋŋamba nemugamba Kinaalwa munaye omusajja nze wuuno agwentambula nga nkute bwati mugamba gye wano nasayininga yasayininga sente zange zikole ki zigende waka ziveeyo mangu ddala Meja General Kinaalwa yali akyali brigadier kati bamuwa Meja General ku luno babadde negindi ekabaale awo Museveni byakuza n'abawa naye nze ebbanga lyemmaze n'abantu kale gita ye singa bamukwatako nga bali bamunoonya yali awedde amajego naye kituufu yakkolera kyo tukyogere nti okukolera yakkolera lwakuba osanga yakoze ate n'amala yayozezza n'amala n'ayanika mu ttaka naye nga okuva eri yonna at least akulwanyeeko okusobola okulaba kyeyali anoonya si kufuna sente kutwala sente kyeyali anoonya kutwala butwazi sente tekwali kunyamba yali yabaze dda tekwali kunyamba kubanga singa omuntu yanyamba gwonzeta okutwala $5,000 nomwaka $3,000 $2,000 ng'omanyiza ogenda okutwaliza awamu gwe ku sente zeezo osuubira wafunako mmeka $2 n'ekitundu agambe nafunako $5,300 ne $1,000,000 sina pozi n'emitwalo 3 gyasembayo endala zonna yazitwala so tolina kiddako ezo wakkiriza nkweyanziza ekirungi nfunye ebyafaayo bya sente ezo manyi kibadde kinnumiriza okuwulira abamu ate nawulira oba wa famireyo nga yagamba nti nekisubi mwali era yagabana kikibadde kinnumya omutwe ngamba nti nga siryangako yadde 10 anti kakati nze engeri gyenayogera nimbagamba twagenda nga wa Kisubi ku Radio Uganda Kisubi ng'atunga ne sente ampa nampa $2,000 nampa $1,000 nga nkomowa kati ye kweyatandikira ye okwogera naye nga takimanyi tuba nagamba nze wallahi yamu nga nkubulye nze gita yaŋŋamba agenda kuwa $10,000 agenda kumpa nange nenkikkiriza nti akuwe kubanga ebiwankola byali bingi okusinga nebyabagita mugamba oyo muwe kuba naye njaga muwa $5,000 gita oli kabogayo $10,000 gwotwale 10 wapi waliwo omukazi ono kutasange kakiri Meja yajja ne wano yajja nandaba wano naŋŋamba simanyi bagala sente tewali wegaba sente naŋŋamba balikodizi nemugamba balikodizi walikodizi musirikale kakati omusirikale nga nze ayinza ate okutwala sente zange modulo eyo tasobola afuna omusaala nezifuna omusaala amugamba
tebiriko nemugamba abutuba wa sente kati kwegamba yakuwa sente nagamba oli meja kati abo nabo bakubakerere ekitegeeza ze yagambanga nti tugenda kuwaayo ono ezo nga zidda wano ng'ateeka ku kabina ke ze sente zakubira kukererwa nti alina sente talina sente endala zeyafuna tewali gavumenti nemu ayinza muwa sente gavumenti yaffe abadde aga nti yafuna yagambye akagundi kusalo nga kalina nti yafuna milioni 10 nemugamba kati ansinga sente za ofisa w'amagye ye sajenti gwafuna sente sajenti nemanya nti bafuna milioni 35 agamba kwenda eri nkweyanziza Fande Kasakwa ojjako ng'olina obubaka bw'oyagala okulekera abantu awo bannange nze Edward Kasakwa nga mundaba kati nasigala omusajja yamalayo yanziba ate nga mukwano gwange yali mukwano wange namulaba kuwano nga ndi mulwadde naye simumanyi nemulaba najja nanziba ne Kaboogere ye mumanyi kuvadda abeera lwaggulu nze namukuza Kaboogere yajja wano pisito nze nagikwatanga abantu kubalabira pisito nga nze mbeera ne pisito olunaku eyiye najja ne banziba Kaboogere sidanga namulaba nako nesekulula sidanga namulaba nako sidanga namulaba nako nemugamba ebyo bigweremu awo bajja kukwatibwa mpolampola kati bano ab'emmanga bagambye intelligence ajja mukwata mubagaye bajja mukwata so bwe batyo ne bakubba ne bakumalayo oli ku zero kale atrabo mulungi oyo ye Major retired Kasakwa Edward ng'era ekindeese olunaku olwaleero nga mu ntandikwa bwe mbagambye nti amaloboozi gabadde gayita omusajja yafuna akasente ke naye akasente teyaganyulwamu yadde puloti gye baagula ennyumba gye baali bazimbye ebyo byonna ate byamala ne bitundibwa so waali ali ku zero ng'era bwe yali abaagabana ndowooza obawulidde aboogedde abaasobola okubanga akasente ke bakagabana ndowooza awo nze nejjeeredde abamu ababadde bawulira erinnya lyange nti yadde 10 saakirabako so oli bw'aba yagamba nti agenda kumpa milioni 10 era nkiddamu wano nti teyazimpa tampangako yadde 10 so ezo aba yazirya buli kale kambagezi ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba